olina okuba ng'ojjudde bawuliraga nti Haji Kayongo kyobulaba nti nandibadde ekitiibwa nakikola ki nakikwambaza ate ekyokubiri nkikuwanga ekirabo kubanga abantu yonna gye mpita bakusiima abantu bakusiima ate nze abantu kye baŋŋamba nkikola mu lwatu ndi kubuulira gye kyava naye nina omuntu eyantuukirira nambuuza ebikufaako ne mugamba waswigida agirina bw'obanga obwa Haji ogabira ku swigida aba yakagenda emaka emirundi 10 naye bw'aba yali ebyobusiraamu akomako biraali Haji naba nti ate nga yakujjako interview naye nti Kayongo era kisebo Kayongo tugenda kulwana bwezizingirire ekiseera bwe kiba kituuse nzijukiza bannayuganda bakukiririzaamu naawe osobola okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi kyasinga okunsomesa nti ekyamuleeta mu lutalo luno nti bw'obeera obulungi ng'oli omu ne bw'otunula eno n'eno nga waliyo ebizibu gwe toba bulungi okedde kulya amagi bagasiika ne bajja ne bagaa nti abaana leero ne bw'okola otya basuze bubi pozi ng'onajja mu kuziika amagi tegagenda bulungi so buli muntu alina okwongerako ku munne nze nkwesiimisa nti programu eno giweseza ekitiibwa ate ebigambo bino kambi nange nompesa ekitiibwa nosobola n'okugjayo ekitone kyange ekyokunyumya n'ensi radio y'amaanyi n'ensi yandibadde esinga naye okuba nti ffe tukulina programu esinga mu Uganda tetulina kitwala for granted era tulina okwebaza bannayuganda nendowooza nti kituufu okuba nti radio ya Buisiraamu tetusobola ffe nga National Unity Platform abakkiriza mu Busiraamu buteekunga nga family tuyimirire naawe ebitali bya bufuzi naye ogamba nti kubanga singa nga nti Kayongo tujje niiwe ombuuza ebibuuzo bino ng'oli kubimbuliza nda bajaga nti Kayongo bamulingiza ebyobufuzi naye twagala okusiima era nga ffe aba National Unity Platform tukusuubiza ntwagala yimirira naawe mu ddiini ogende omaleyo then osobola okulwana okomewo otwale Hajati tetujja kutwalira Hajati twagala amasavu g'olabye eri okomewo ogambe nti Hajati ate ne Allah akusumululira empeera mu lutalo lwe tulimu kubanga Kayongo obuvumu bw'okozesa okumbuza ebibuuzo wadde olumu basibyagala naye buyamba eggwanga okutambula nga liri ku musitawa so ekyo nakyo mutusonyiwe naye njagadde okwebaza Kayongo olw'ebbanga lyetutambudde programu olumu agiddukanya eddakiika 4 nga ali kuninda twatuuka twawayo emboozi baba etasiime bulagiwa kazibagaba batya mu Lusuga oyenda kweyanza tujiraawo kuba ina ekimwenu asanwike n'eswigida yatambula mu kyeni tweyanziza nyo tweyanzeege bali ku mukutu mwenna ebyo bigambo bya Waiswa tubiwulidde Mungu atukwatireko buli kimu kitambule nga bwe kirina okola ki okutambula twagala kutandika kutunulira nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga ebintu bingi Waiswa ebibadde mu ggwanga bomu waziwulidde ne bomu eyo zadde nakaseke wadiwo yabadde kabalagala era yabadde nabweru eriyo n'endala gye baalemesa oba munyegenyege naye zino nkola mpya ndowooza eno tekinologiya wekyasa kino tugambe nti bomu zazeemu kyeŋŋamba ziyinza okuba naye eno mpya enkola bagiyita kayanja style wali embwatuka yaayo n'enkuba yaayo ekyanoonyerezebwako kuba bazikolera mu nsi ekizina empya ani akola bomu zino empya Kayongo bangabi waliwo abavubuka be bakutta abagambibwa okuba nti be babadde mabega waabyo nga babadde nakigendererwa ki kyekibi ekiri ku Uganda nti abaawamba ensi eno balowooza nti obukodyo bwe bakozesa okugiwamba bwe bagenda okukozesa mu second liberation balowooza nti kati olwaleero Kyagulanyi eggwanga lyayindirira mu 5
nti bo okufuna their individual second liberation okuba neggwanga munda mu ngalo zaabwe balina okuinstiringa fear capture second capture kubanga eggwanga litambudde kati for the next liberation cause the real fundamental liberation of the nation ngekulembeddwa bannansi the indigenous kakati bo balowooza ebyo byonna byolaba nti balina okuinstiringa fear kubanga tekikwewunyisa nti omuntu akozesa tactics zennyini abampuliriza tactics bwe bukodyo nti omuntu akozesa obukodyo obwo bwennyini obwakozesebwa abali mu madaraka olwaleero washenzi kabisa olulimi ki alutegedde ogambye otya washenzi kabisa nzije katono bulamu bwange bannange okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ati musujja gwa malaria abategeeza ki nti bw'okula olaba nze kiwandiikiddwa mu bad faith kiwandiikiddwa mu butali bukulembeze kuba sinza agamba nti mu butategeera naye mu butali bukulembeze era n'okwagala okukiikirira ebirowoozo ebitali bituufu kubanga toyinza kukiyita butamanya. First of all mu Uganda tewaliyo muntu yenna ku nsonga eno amanyi abonerezeddwa. Teriyo Munnayuganda mu nsonga eno aliko kibonerezo kyabutagenda mu nsi ndala ne bakimuwa n'akisavinga ne kiggwayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi ku nsonga y'oluyimba lwe yayimba bwe najjanga wano oli nagambanga nti tagenda Bungereza kubanga aliko enkoligolo oluyimba lwe yayimba. Oluyimba lwe yayimba lwali lugamba nti bandem fire bandem chichiman lulimi lwabwe lwa muziki lwa bajamaika lwa raga nti bwebasanga bookye bwebasanga batugumbule bafumite ebiso ne bamuteekako enkoligo ya myaka 10 na taking a responsibility. Mu interview yagamba I took responsibility, nakkiriza obuvunaanyizibwa obw'ebyo ebigambo bye nakola ki bye nayimba n'atabimenyawo naye nakkiriza asavinga. Ekyo nno kiba kyanjawulo Kayongo nokkiriza kubanga agamba ne bwe yabadde akola interview agambye nti nze yaluwandiika, nze yaluyimba, nze yaludirectinga, nze yaluproducinga era natwala obuvunaanyizibwa bw'okuba nannyini luyimba olwo. Tuli wamu? Kakati kyabwewusa oli okwagala okuddamu okuvunaana omuntu abonerezeddwa olw'omusango ogwo. Omusango gwali gumuvunaana ng'agamba nti bannaffe abo tebandisa kwegamba nga abataddeko extrajudicial killing ekitali olwaleero mu levu yeyo ey'obukulembeze newezenzandibadde zikyali nsonga ze ng'omuntu alina olutalo lwalwanirira olw'okununula bannayuganda. Era kyeyava yagambye nti ali cautious kubanga wayimiridde buli omu amanyiwo. Toyinza gamba nti omusajja bw'omukubamu tooki ayina abaana be, ayina mukyala we, talinayo sitole yonna mu kibuga. Kwaffe mu kibuga sitole tuzimanyi. Talinayo sitole yonna mu kibuga nti wabisiike, talinayo sitole neti naye abayimbi gwe towawulira gwe gyobeera towanuse no radio si ya muziki aye bwe bakuliyo towulira bigambo tobiwulira. Kayongo yogenda bali kuwulira muna abantu babi ebigambo gwe wali owuliddeko nti ye wakisiike. Kakati omuntu yenna ajja leero n'atandika okwogerera interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ekisooka tali factual, aba tali factual, aba si wa mazima. Ffe kitutta n'okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi nti mu by'obukulembeze ebya Uganda bya ddala yajjawo okubeera omukuusa ebintu abyogera nga bibikola ki bwe biri. Jeema ekiwandiiko kyewandiika nti ono akiwagira tekisobola kuba kituufu kubanga mu Jeema tekuliiko muntu n'omu
yakaligibwa na savinga kibonerezo kya myaka 10 njagala bamumpeeyo nkugambe ate nga bamukaliga bwe bakugamba nti tukukaliza emyaka 10 togenda mu nsi eyo kitegeeza obadde n'ebyolina okukolayo bibakutayiriza okugendayo yali muyimbi nga mu myaka 10 emabega Kyagulanyi lwafune ettutumu eryandibadde limusobozesa okuba nga agendanga okuyimbawa nga Bobi Wine e London naye ne bamugamba olw'oluyimba lw'oyimbye togenda kola ki ate era mu kuluyimba yabakakasa nti sifaayo ku ebyo bye munaasalawo era n'atekinga responsibility bwokeranga ku makya ne bakubuuza mu kooti nti watta nti enatta tukusibye emyaka 2 notawanika wadde mukono gamba nti nina abaana nalwala badde saba munkenderezeeko ku kibonerezo nogaa nti anze kankisavinga emyaka 2 gye musibye kitegeeza otuukanye n'ebiri byogerako era ekibonerezo kye bakuwadde okikkiriza ituku responsibility nzungu Haji Katerega yagala njogere Luwarabu ekiwandiiko Katerega yakitaddeko omukono anti mugamba kati Secretary General anti mubuulira ye yabijeewa anti kuba ffenna twabaddeko ku BBC byayogedde byendiko kati era nze ye saamunyiigidde era siyinza kumunyiigira kuba singa twali bakubanyiigira abo abajema singa twabanyiigira dda abaali bakulembera PFT nga ffe tetulina PFT baali batuula ku jema okay jema era ffe mu byobufuzi ebyobukuusa tubirabyeko wano mu Uganda Honorable Hussein Kyanju bwava mu parliament okay jema yaita inamba kwa parliament mu 2018 mu 2018 single-handedly bwengambe ekigambo single-handedly abampuliriza njagala mumpulirize bulungi kubanga nawulira agenda kuwulira amanyi Honorable Asman basalirwa ebusoga nga ffenna tumanyi nti mu baka wa parliament atuukanye okubeera omubaka wa parliament ng'agezezaako ebusoga emirundi egisukka 4 emeka ena ne bakuliyetinga constituency mu Bugiri municipality waliwo omukyala wa FDC eyali azze ng'avuganya mu constituency eyo era nga yakola bulungi nakati akyali mu FDC ow'e-Bugiri erinnya ndyerabidde ng'alina sapoti y'amaanyi era ng'ekibiina kya FDC newankubadde balina enkolagana wakati bonna baactivisti balukwago baani bonna nga bali wamu mu nkolagana nga balina okugenda okuwagira Namatende ekamuli nga by elections ezibaddewo zonna Jinja Rukunjiri nawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agendera ku kyekya ky'abangi kye baba basazeewo ebyobufuzi yakabiyingira ali mu parliament yakayingira ki parliament ye ng'omuntu tebamanyiganye na Asumani tamulabangako tebogerangako tebamanyiganye kubanga Asumani mutabuliki oli yali wa bidongo ono munnamateeka musomesa activist wa byabufuzi tebalina bwe baali basinkaniddeko naye nzijukira olunaku olwo abuuza abantu mu kunoonyereza kwe lwaki Asumani basalirwa gwalaba ku TV gwawulira nyenyera ensonga nga bwe zirina okunnyonnyoleza ekisajja kikulu abasoga tebategeera maanyi ge ani abuuza ebyo Bobi Wine nga owekitiibwa Dr. Besigye Lord Mayor Lukwago abakulembeze bonna gwe bolamanyi olwaleero Honorable Ssemujju Nganda Honorable Paulo Mwiru bonna nga tewali alikwani kubasalirwa era ng'ensi yeewuunya tibasalirwa ensi ebyobufuzi yabakola ki ng'era buli omu alinawo ensonga gy'annyonnyola owa DP agamba byabufuzi kibi bya bibiina owa FDC bya bibiina kandidate waabwe ali strong
tebayinza kumujjamu omufuna bulungi yes ensonga nesigala kati okusalawo ani agenda okutuwangulira akaki akaluluke bugiri akaluke bugiri nga odds kubasalirwa buli omu azigaana nzijukira bulungi nnyo honorable his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu ghetto Main Street ghetto Kampala Road ebugiri ali ne basalirwa ne bakasukira amayinja nanga nti oyo omusajja nedda ne bagenda ne batuula ne baddayo Nubianli nze Selector Devi ne tiimu ne tudda mu ghetto ne tutuula n'abayaaye ne tubabuuza kiki president n'abapolota n'abanyonyola ensonga eziriwo n'abanyonyola liberation gyaliko n'abatunuza mu byenda by'olutabaalo lwaliko era lwaki Asumani ye mutuufu asooka okuva ettololo ku mupiira okujja okukyamako kubanga alina musajja mukulu gwe yayogeraganya naye n'amugamba nti delivery nga Asumani basaalirwa naye kiba kikwetagisa kubeera weka an elder ne Busoga musajja wattu n'asalawo first decision Abasoga ko bamulabira nti tujatambula nono tuidatembeta naye era kyova olaba nti n'amaanyi g'abantu gatandikirawa Busoga ajje bugiri ng'ensi yonna basaalirwa takyakisuubira nze alina memories nga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atuuka okuva ebugiri nga ffe tuli mu kakaso naffe tuva eno tudde eri okusisinkana his excellency Robert Kyagulanyi tumujja mu kakati kaka tulakita ke yali mwaka ebikajjo basaalirwa tumuddusa ku V8 okugenda okujoyi yali tasuubira tandikirawo kakati emiranye nga y'amaanyi bugiri nafuka ki bugiri era ekigambo amaanyi g'abantu his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma kati ntegeezebwa era mmanyisibwa mu intelligence yange nti balina retreat mwe baali okukikkaanyaako okujja okukitwanjulira e Busoga era ava ku front line eggulu limu ng'abaddeko olwokuna ne Salamu Musumba ne abakulembeze abalala najja e Busoga okujja okunyekeza amaanyi g'abantu okusaasaana e Uganda yonna mu kalulu ka Asumani basaalirwa era mwasooka okukyusiriza Mwami Lyavaala eyali chairman wa LC5 wa district ye Bugiri okweyunga ku nkyukakyuka ey'omuggundu eyali etandise okutambula mu Uganda yonna nga kati yali enyenyetera Busoga akakalulu nze his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna nga ttiimu ye atusindika era baatuyoola nga ttiimu abantu abasukka 8 ne batusibira buli omu baatutwala nga tetuli mu masaati ne baatuvuga bwire batusibira ku polisi na ku 7 kaluba kalonna nga ndi mukomera ne bamulangirira nga ndi mukomera ne wayitawo ennaku endala 3 ne balyoka batuta ke kakalulu Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi ke yaderivalingira Jema era yombako wa parliament gwe balina olwaleero kakati bajjukire ekyo ayinza okuba abalala tasobodde kubafuula abaka ba parliament abaali bagadde nabo abateerewo amaanyi ago naye ate munnange musaasire kyemmanyi kiri kimu nti tali ku bibye nti n'emikwano gye egimu giremerera okumumanya kubanga yava ku nsonga ezize ng'omuntu kyekiri kyenkugambye nti it is about his people okuliberatinga abantu be bannayuganda bano abafuulagana amawulire abagateekamu amaanyi abagateekamu effujjo kubanga bw'avaayo n'agamba nti abaka ba NRM aba NUP mwe temubamanyi mwagala abeere ng'ali ku TV yansi yonna agambe nti teri babaka ba NUP bakolagana na NRM ne General Museveni Jimmy Lwango Owenjeru tetumumanyi Twaha Kagabo tetumumanyi nammwe abali eyo amanyi agamu mugalina mu mitima gyammwe kuba mulina bye mumanyi bye bakola era bye mubakuba mu tooki kakati ye obutalimba bwe bumufuula omukuusa ne bamubuuza nti etteeka lino onaalikola otya n'agamba nja kuba very cautious kubanga amanyi nti olutabaalo lwe lulimu ba players ab'enjawulo ate etteeka lyaleetebwa etteeka lino baba lireeta
wano nakugamba kwaffe tuli beesigwa era bwe tuba tubyogera abatuwuliriza abasinga bawuliriza emitima gyaffe gye tugamba wabaddewo endowooza okumala akaseera erowooza nti National Unity Platform ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina empiya ningi alina esente nyingi nnyo era ne bagamba nti azijja mu basiike ne bateekawo envumbo ne ku bibiina ebyo bwannakyewa okay kakati ne bamanya nti ensi ziri zonna zinaggwadda zirina kwe zitambuliza kati olwokubanga atemyetemye obusuwa bwannakyemalira n'enzanya gyazanya mu foreign west powers batandika okukisiiga nga bakisiiga Kyagulanyi Robert Ssentamu abaffe Andrew Mwenda ne Fox Odoi aba NRM lukulwe era nga nejjo lyabalemu Fox Odoi yagobye omubaka wa NUP mu kakiiko abagenda mu kooti ne bajjawo etteeka lino ye Kyagulanyi abaffe General Yoweri Kaguta Museveni juzi no teyagamba nti yasinkana abazungu ne bagamba bagenda okwongera okunoonyereza ku nsonga eyo ensonga eno naye baba bagala baginyumyeko kale tusooke tunyumye kwaga amannya baveeyo boogera amannya abali mu nsonga eyo kubanga eno si ensonga enkulu bannayuganda ffe kye tutunuulidde abatuwuliriza kwe kwenunula twesalirewo bye twagala nga tulina eddembe okwesalirawo kankiddemu National Unity Platform ng'ekulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulafuuba n'okutaawuluza ku bannayuganda obwanakyemalira obutufu tubaddeko olwaleero okusobozesa bannayuganda okuwa direction ey'obukulembeze ne decisions ne policy bwe baagala okutambula gwoyinza okugamba nti omuntu yatekinga individual responsibility n'abonerezebwa nti atoddamu okumubonereza ng'omusibako ekitali kituufu kuba ku bonna tewali yali avuddeyo n'afuna stand eyo anti bo bagamba mbu yalidde ebigambo bye kuki ayinawo wagambira nti kati ebigambo bye bye yakyusizza takyakkiriziganya na obukulembeze olwaleero bumulagira bulagizi kubanga mu bayibuli a leader must not be vengeful omukulembeze tawoolera gwanga mu luyimba luli yawoolera eki nti bw'omwagaana mufumita ekisu bw'omwagaana mukubeko omuliro nti bw'omwagaana mutyanke kakati bakugamba no akugamba nti he has since grown yakitegeera nti n'omuntu alina okwewozaako ate nekyokubiri ensonga eno gye mwagala okuteeka ku Kyagulanyi si yakati mu African Traditional Society yalimu mu bayibuli bagyogerako nga bagivumirira kitegeeza yaliwo mu Quran bagyogerako nga bagivumirira kitegeeza yaliwo kakati tulina okufesinga challenges zino bulala anti olina kali ka background kojjeeyo akamaanyi ge mwayirawo basaalirwa omubiri okulaba ng'ayingira parliament kati olwomuwuliriza ayinza okugamba nti fine mwayiwawo omubiri olw'okuba mwaguyiwawo lwe tutayogereko kyetugezezaako okusigira ekifaananyi nti etteeka lino lyaleetebwa nga litagetinga okunafuya obukozi bwa National Unity Platform ku foreign policy okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi mu kattu nti byonna byali mu kulafuba n'okuzimba okunafuya nakyemalira bifa togge nga bamujingirirako okuba n'obuvunaanyizibwa okutwala position ku tteeka lino naye nkugambye omuntu gwe baali bakalize tosobola kuddamu muvunaana musango gwe gumu Kayongo bw'otwala essaati eno ne bakuvunaana nti watwala essaati eno ne bagamba tukusibyeyo emyezi 6 nosavinga emyezi 6 tebayinza komona bagamba nti Kayongo watwala essaati position ya Kyagulanyi ng'omuntu fenna tuli understanding kubanga tuli njagala abantu bakitegeere nga sikyogedde ng'era serumye nga sina kyakujegajega nga sikyakuteekateeka nga kubabuulira alaali ng'omukulembeze takyakkirizibwa kati kukeera ku makya olaba kakati kankubuuze General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani be bakwata Kyagulanyi mu Arua ne bamukubakuba ne bewaana n'okwewaana nti bamukubyekubye singa abatuta amadalaka naye abakwata abakubekube abamukulembeze naye nga Kyagulanyi Bobi Wine obwedda byali byandibadde biggwa biti ekiwandiiko kino ndabye gundi baswalirwa yafunyeko kopi si president
Anzengeze ate bwenjogedde ekyabasalibwa badde nzijukiza bajjeema nti fata ababayamba okubanga omubaka gwe balina olwaleero omu ne tutateekawo na candidate mu memorandum gye twalina mu kukkaanya tetwateekawo candidate ebugiri kubanga tetwali twagala muntu owaffe ate gwe tuzimbiddeko kubanga ate ataaganyizibwa so tetuyinza kubanga ffe abazimba ne tukkaanya ne mu buwandiike Asumani basalira minister mu government yaffe mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi abadde in charge of this government mbezwa mawulire gagamba nti jjo lyabalemu okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi mu kattu nti byonna byali mu kulafuba n'okuzimba okunafuya nakyemalira bifa togge nga bamujingirirako okuba n'obuvunaanyizibwa okutwala position ku tteeka lino naye nkugambye omuntu gwe baali bakalize tosobola kuddamu muvunaana musango gwe gumu Kayongo bw'otwala essaati eno ne bakuvunaana nti watwala essaati eno ne bagamba nti tukusibye emyezi 6 no serving emyezi 6 tebayinza koma ne bagamba nti Kayongo watwala essaati position ya Kyagulanyi ng'omuntu fenna tuli understanding kubanga tuli njagala abantu bakitegere nga sikyogedde ng'era serumye nga sina kyakujegajega nga sikyakuteekateeka nga kubabuulira alaali ng'omukulembeze takyakkirizibwa kati kukeera ku makya olaba kakati kankubuuze General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani be bakwata Kyagulanyi mu Arua ne bamukubakuba ne bewana n'okwewana nti bamukubye singa abatuta amadalaka naye abakwata abakube abamukulembeze naye nga Kyagulanyi Bobi Wine obwedda byali byandibadde biggwa biti kiwandiko kino ndabye gundi basalirwa yafunyeko kopi si president anzengeze ate bwenjogedde ekyabasalibwa badde nzijukiza bajjeema nti fata ababayamba okubanga omubaka gwe balina olwaleero omu ne tutateekawo na candidate mu memorandum gye twalina mu kukkaanya tetwateekawo candidate ebugiri kubanga tetwali twagala muntu owaffe ate gwe tuzimbiddeko kubanga ate ataaganyizibwa so tetuyinza kubanga ffe abazimba ne tukkaanya ne mu buwandiike Asumani basalira minister mu government yaffe mukulembeze mu government ya Kyagulanyi katayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa tayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa oba n'abakyawa kubanga bwayogedde ku babaka ba parliament balinayo omu eriyo owokubiri tumujemu naye omusango ogumuvunaanya nti waliwo abalowooza ebyobukomansimbi nti ajja kulagira nabo bajje muki mu parliament naye musaasire bannange maanyi g'abantu nti abebukomansimbi eri abebukomansimbi abalowooza nti ajja kugenda yalagire bafuke babaka ba parliament ate bali ne bagenda ne kwambuleera kakati ebyo ekituyambye nti omwagala w'abangi ate bikolebwa era byogerebwa abantu abamu ababadde ababe ennyo okwongera okumunafuya mu lutabaalo teriyo lwotunule mabiganoga nti noono naye ffe His Excellency Robert Kyagulanyi tugamba toggwamu maanyi ate ffe tuli naye munaka zeryo n'ebinso ffe tuli naye ffe byaliko tubiraba byebyo ebituufu era gwe tuliko bino ebirala byonna obita dikita ffe abamuliko tetulina ku police tetulina ku kituli ku vision ye ey'okuliberatinga our generation okuva mu buyaaye mu bulimba mu bukuusa mu bufere obubaddewo emyaka 40. His Excellency Robert Kyagulanyi abadde in charge of this government emyaka 40 abadde exemplary all his life. He's a family man. Fena tumumanyi ye taata Solomon, ye taata Shalom, ye taata Shadrach, ye taata Subi. Mu byosooka okudefininga ku Kyagulanyi osooka kumudefininga ko bya family. Kakati toyinza kubanga omuntu wa family fefe naba mwetolodde era bikusesa emisango gye bali batuvunaana nti yi Kyagulanyi ate abantu bonna abamwetolodde abagambe bafune ebyana bali kumbaga bakola kati bonna bali mu byana kakati ate ow'ebyana goba Kayongo waiso awayira banakoowa
ebiseera bisinga otera okutunulira ekintu nomanya ekiri emabega waakyo kyekiri emabega w'ekiwandiiko kino njagala anti yaliko njagala ombulireyo bw'ayogera ekintu kyonna sitolaba nga ye peseta olina waliwo ekintu kyendaba ekita kyesinafuna bulungi nup eri kumbiranye ne jeema bwolaba jeema oba tolabye jeema ate tolaba jeema nolowooza bonna bali ku peegi yemu gwe bakugambyeko nti batudde ngaolukiiko nti kyabadde kya crisis anti kibiina kati bwendabako omukono gwa sekuritale gino kibiina kye kiba kiwandiise anti wawuliddeko nga crisis yatuddeeyo nanamba ne president bamuwadde bwikopi ne president w'ekibiina ekyo naye bamuwadde bwikopi nga imbaka wa palamenti gwawuliddeko basalirwa ng'akuba endulu nti bagambye nze naye naye bamuwadde bwikopi kakati ekyo kikulaga bad faith mu mateeka ekyo bakiyita bad faith suula mukaseru kyogamba kiwandiiko kyakaterega ekyakaterega naye katerega Kyagulanyi avunana wa bwereere halimu ekisanja ekijja kalobwe mupi kyakaterega temuli naye nga president nze njagala kwebaza emirimu gyakoze ebungereza n'ekirala tripu y'ebungereza yabalumaino bani dada nibaine Lubambensi yabalumaino batuula anti Kyagulanyi ku mmeeza ya jjajja buli lunaku bwe bamala okuwa ku ssaawa 10 debrief ekwata ku Uganda ate bazaako Kyagulanyi for another 1 hour nga bamunyonyola yandikujjako ati kati tukole tuti yandikujjako ati kati tutayize wano ayinza okukola ati omuyaayo oyo nti tukola ati jjajja abaku ebyo era kati bimutwalira obudde kyova olaba kati bomu ezitulika za powder naga nti yabadde nene nnyo togamba waliwo okubala baba bamubaluuza bamubala buli kiseera kyova olaba bagezesa buli mboozi lwaki tebakulembezwa amawulire gagamba nti yanirizibwa abantu 8 bannayuganda abawangalira ebungereza lwaki tebagambye bannayuganda nti Kyagulanyi bwe yagwa ebungereza ye Heathrow oluvannyuma lw'emyaka 10 nga bamukalizeeko olwogamba nti firebandem kikiman nti bamugambye ntaddamu kola ki bw'abantu abasukka balidireyidi olw'okubanga yakoze nga traffic mu kibuga ky'e London mu rush hour y'okukola ssaawa 3 kakati ebyo ebimu bibaleetera ekyokubiri nti bo batunuulidde ye buli kyayogera buli kyakola kubanga balowooza basobola okumunafuya ne criticism yaabwe ffe tetugamba nti tetwetaaga kutuwabula tetugamba nti tetusobya naye mutugambeko we tusobezereza awatuufu sawadde awatuufu kubanga oli bwe bamugamba nti etteeka lino n'atukakasa otya n'agamba nja kuba cautious kitegeeza ajja kwebuuza tajja kusalawo ng'omuntu baba badde bamuuza tulimenyawo tetulimenyawo naga I will be cautious kubanga ali mu point y'okukiikirira bannayuganda nga teyekiikiridde ng'omuntu newandibadde yayagala akere ku makya wasanga omuntu w'ekisiika amugwe mu bulago obukulembeze bw'alina bawaiswa bakulembera bannayuganda balina okununula bwe yayambala ekooti yaabwe ebibye ng'omuntu yabizaawa ku mabbali ate agezesebwa nnyo ku by'abantu okulekawo ebyo eby'omuntu emirundi gyonna abadde agezesebwa yagezesebwa nakifuma ku Patrico n'aleka ebyo eby'omuntu n'adda ku by'abantu enakifuma so si yajja okubanga anunula abo abanyigirizibwa kakati mu kkubo ly'okununula abo abanyigirizibwa alina okusoosowaza ensonga z'abanyigirizibwa okusinga ezize that is the sacrifice you take as a leader kwewaayo okukola ki nga bwe ntandise program nenga ntisaasobodde kuziika kuba kyandibadde kinkakatako mu kapasite yange mu busobozi bwange okubeera nga ndi muzzukulu mu nnyumba eyo nandibadde mu kikajjo nabaddeyo kumpi wano naye olw'obuvunaanyizibwa kakati
takyasobola kugenda bwagenda mu nkiiko ezo teyekiikirira. Tukozesa eddoboozi ly'amaanyi amasannyalaze n'eddoboozi lye okwongerayo ensonga y'okunyigirizibwa bannayuganda eri abantu mu nsi yonna tusobole okwerwanako nga talina Yoweri Kaguta Museveni mpagi kwe yeesigamye, kuba tumanyi bulungi nnyo n'Ekyagulanyi akimanyi bulungi nnyo omwagalo w'abangi nti National Unity Platform eri anchored kumanyi by'abantu, era tukigamba abantu lunye nti ensonga za Uganda zijja kusalibwawo mu Uganda, naye tebakulimba nti waliyo gavumenti etaba na foreign policy. What is National Unity Platform's foreign policy in overthrowing Museveni? Gwalina kalaamu n'ekitabo wandiika nti number 1 okumutemako ebiwawaatiro byonna ebibadde bimuliikiririza okufutubbala ku bannayuganda. Kanzije tutandikira Star Times upgrade to kwongera promotion. Bakasoma banova bali ku antena diko. Mu kusalira omuntu nga teyeewozezzaako ekyo kiba kitwaluli. He was not a lawyer. Today he's a lawyer. He's not only a lawyer, but even in his roof, his wife is a human rights activist. Therefore, he has different lenses that he views different issues. However, it is not about him. It is about the people of Uganda. Because the challenge that he has, the results that are badly desired of him, is how and when he liberates the people of Uganda from the dungeons of the dictatorship of General Yoweri Kaguta Museveni. And then thereafter, the freedoms that shall be introduced by his able visionary leadership shall lead Ugandans into deciding how they want to live, how they want the policies they want to have, because it will be accountability, it will be service above self, and accountability of the people, by the people, for the people. Okay. Mbajita Pwala FM chikumusamba kamuza mwenda ekula eri omutwe. Amakuda. Chama mwengoya. Emsinga bajaja salamu. Bajaja ndege janja makabala matumagulu. Government ino kumanya maitire gago. Ekyokusatu, obujulizi gavumenti bweyogerako nti abantu bano tebalina ndagamuntu, tebalina n'abakomplainanti bwabwewussa kubanga nagamba abantu bano bonna 18 balina kopi za habeas corpus ezisuuka 4. Habeas corpus ampuliriza kagambo mukakwate kyekyo ki muleete mulamu oba mufu mu kooti. Ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba 2020 Onyango omwogezi wa poliisi ya Uganda Kampala n'emirira yakakasa bannayuganda nga takakiddwa wadde nti yali amanyi bulungi nnyo Kibalama Damulira John nti yali akwatiddwa naye baali tebajja kuwabulira waaterekeddwa. General Yoweri Kaguta Museveni yasoma amannya g'abantu abasukka 300 be yali akakasiza nga kwaliko n'abantu 18 abawambibwa kakakundi ka commando unit. Of course bannayuganda balina okumanya tika commando unit ako kayogerako aka special forces command akaali kagiddwe Somalia nga kakulembera omugenzi Lokech ke kamu era akateeberezebwa okuba nti kasindikibwa mu kutta n'okumalawo obulamu bwa Zebra Mando. Kakati wakati mu kukkiriza ebyo byonna essuubi ly'abannayuganda lye lyali ery'okumanya abantu bano bali luddawa. Abantu bano bali luddawa. Kuba nkugambye nti akakiiko bwe kakola lipooti nti wabaddewo obuli bw'enguzi mu kitongole kya gavumenti, abanoonyerezaako abajjowero ba select committee. Kinyikinya Matama asobola okuva gy'avudde n'agamba nti bansonzeemu olugalo ne bagamba nti ensonga zino zigende ewa Katuntu era batuule bukubirire batubuulire lipooti kubanga bayogedde ku Kinya Matama. Naye bannayuganda 18 nga babuliddwako amayitire nga bawambako omuwala Susan Magala ne General Yoweri Kaguta Museveni mwenyini n'abiyingiramu. Wano olwaleero ebyo
babiddamu mu nkola ya lubalaato yakulowooza nti bagenda kubatya kuba balowooza nti bwe tusaba lipooti tusaba kutubuulira mboozi twagala kumanya abantu bano bali luddawa dead or alive. Mu firimu ya Last King of Scotland ng'ate General Yoweri Kaguta Museveni yagikkiriza yakakasa nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okulya abantu kuba bagamba mu firimu eyo kibumba kya Bendikito Kiwanuka Amini akijja mu fridge ani yali ekibumba kya John Damulira mu mulembe gwa Museveni bwaba yabulira ddala nga talirabika batematema bugere ne bateeka mu fridge ani yali ekibumba kya Kibalama ku mulembe gwa Museveni okuba nti yabula ani yawoomerwa enjala za Kibalama Kanata Muhammad yali musajja mukulu ani yamuwuta mu supu tukakase nti yabula kubanga omuntu gonyaze zamulya kubanaga mu parliamentary answered waliwo obukakafu nga gonyaze lya baki n'abantu abali ku ludda oluvuganya mu parliamentary answered efiduza parliament y'omwenda mabike mu yasemba okuba kakati ensonga ya abaana ba Kibalama simboozi ate ne bawulira oli nga zze ababalaatirako nti bano tebagenda ku poliisi ng'erinnya livudde mu kakiiko ka Human Rights Commission ate okyayagala babeere ne ripooti ya poliisi. Ekyokubiri palamenti tebabayise nga listening post temuli muli teeserezo mulina obusobozi okukola inquiry yes nga banoonyereza ku bubbi bw'essente nga banoonyereza ku byennyonyi nga banoonyereza ku ki parliament erina obusobozi okuteekawo public inquiry okumanya amazima parliament naye olwokuba nti ebintu bino byonna byakolebwa okuwamba abantu buno kwonna kwakolebwa okutta abantu kuno kwonna kwakolebwa gweowulira tubanja Franka Senteza oyo era tugamba bannayuganda nti oyo mwamwita gweowulira tubanja Ritana Bukenya tukuba bannayuganda nti oyo bamwita gwolaba tubanja Sweet Peps tukuba bannayuganda nti oyo bamwita essuubi liri baggwamu ddi nti ne bano balabika tebaliiyo anti kyetusaba tubaba balya ebibumba batubuulire nti twabalya ebibumba closure kuba ne mu ddwaniro gwomanyi lwaki omulambo gw'Osama bin Laden bamala ne bagusuula mu nyanja gugane kuddamu kulabibwako kyebagamba nti bano baali batuuse ku mbeera eyo nti tewabeerawo hisitole ya muntu oyo kubanga newaziikibwa bayinza okuinsipayalinga abalala ye enkola gye mwakola Kibalama mwamusula muleke Victoria temwayina kisa mwamuteeka mu Nairo ne mutwala paka Mediterranean byebibuuzo bye tubuuza kubanga bano abantu balina famire eziritubuuza nti Waiswa wali mwogezi w'NUP taata wange wakola ki era aliwa era ali luddawo baana mmwe babazanyiranga amaloboozi gano nti tetwassa mwoyo kuba naffe tetumanyi mu kiseera ekyo tuli baweetuli mu okutubuuza ebibuuzo twaliwo ku lw'abakitamu nga tugamba nakyemalira ono nti abataalina musango bakibalama baddamulira bakanata Muhammad n'abalala abaana b'abantu be mwatwala mu makooti ag'amagye ng'abayeekera basaabayeekera nga bemukakasiza aba ADF nti batemu mwabatwalanga mu kooti za bulijjo kiki amazima gali luddawa abatega bomu bagenda mu civil court abali mu byobufuzi abawagira Kyagulanyi babatwala mu general court martial byebibuuzo bannayuganda byebabuuza parliament the answer bannayuganda ze bagala okufuna mu parliament si kuba balaatirako nti aze n'agamba bitebitegerekeka government swap no where are these people mwabalya mu mpombo mwabalya boiro mwabalya basiike where are these people so njagala okwebaza obukulembeze bwa parliament obw'oludda oluvuganya Honorable Mpuga ne tiimu ye mwebale okuhighlighting ensonga gye tuzze twogera ebbanga lyonna nti tetusobola kubeera mu ggwanga erigoberera amateeka erigamba nti liri ku musingi gwa demokrasiya erigamba nti liri ku biina bya byabufuzi ne tuba nga bawamba abantu balemesa abantu okuzanya ebyobufuzi nga batta abantu nga basiba abantu mu court martial
awo tuba tuli ku ggwanga kyamu. bagiyita Pala FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tutunulira ensonga oboolyawo zetulabanga oboolyawo ezisooloobye ku zinaazo. Ndine Alex Waiswa Mufumbiro wakati mu kutunulira ensonga zino. Waliwo obubaka buno bwe njagala tufune naye bwe tukomawo Waiswa ogenda kutubulira alipoota fine aboludde oluvuganya gavumenti bazzeemu okwanukula ne baanukula ne bazzaayo okusimibadde reject egaaniddwa. Kyekibadde kisinga okubeera highlight ya kyonna kubanga toyinza kukanya na kintu kitanyonnyola bantu kintu kyonna. Abantu nga toyinayo kyobagamba kyonna okujjako gwe ebibyo nti bano ono tetumanyi oba poliisi ono tetumanyi oba yagenda kakati abamu bagamba nti simanyi bagenda mu buwaŋŋangusi. Tosobola kubanga gwe gavumenti nga mwakkanya nti abantu mwali mubawambi ate ne musigala nga mulowooza nti abantu beerabira kubanga ekibuuzo ekibuuzibwa abantu bano bali luddawa. Kubanga empamba gye bawambibwamu mwababawamba mwakkiriza nti mwe mubayina. Ebitongole n'okunoonyereza kwa gavumenti kwonna kumaze okukakasa ensi nti abantu bano mwe mukola ki bali luddawa. Where are our people? That is the fundamental question that must be answered by the regime. Okay. Bagiyita Pala FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ndine Waiswa. Waiswa wangi manye bintu ebimu nze mbiraba lusi ne mbiwulira ne ngamba obukakafu nja kubibuuza Waiswa. Waliwo akatambi akatambula ku mutimbagano. Katambi ako keyolekeramu nnyo amaloboozi naye nga galumba futi soja. Galumba bijirwa kankijje bulungi. Katambi ako wakawuliddeko nga galumba bijirwa gatya nga gamulumba gatya. Katambi ako nga kalaga nti oboolyawo waliwo ensonga ezitambula ku bijirwa. Tetwazoogera ku luli twazoogerako naye tetwayogera katambi. Ebisigadde tebigasa. Ebisigadde tebigasa. Emirimu mwene yope gitambula bulungi to the best of my recollection. Ate akatambi sinakawulira Nkazanye Kayongo. Programu eno nga nnene nnyo. Nga nnene nnyo gizanyiramu amaloboozi tukazanya. Kuba simanyi content yabyo. Kati nganze omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform sinza aba mu program ate n'okwata offside. Kanzige muleki. Nebangamba okyali ku byasembijja oze tiye ffe tubadde tugamba omusango tuguggaddewo era fayiro ya sempijja tukoze eki tugiggaddeko nze olwaki nga sempijja tannalabika. Ne baŋŋamba nti ati kati ofe obudde bukoze eki buweddeyo fayiro